alien skin ezigenda tekirekawa okusiba alien skin era abadde bamuwanisa kati bali kibatadde mu levo ki wakati tekiwale kimanya alien skin no paka yakikutte n'okujja ne kati bamusibye mu kimulekawa mizinga twe alien skin muga Katonda mugulu okumusiba kwayongedde maanyi. Alien skin nabadde ntandika wano nenkugamba nti omusajja otwagamba nti alien skin simanyi yagwa alien skin yagwa gwayogera ebigambo ebyo oba n'akawuka ku mutwe. Omusajja nagambye da alien skin yabadde ku front page y'olupapula olusinga okutunda mu East Africa olwabukedde. Alien skin ennaku 2 yabadde lead story mu mawulire agasinga ku TV zonna mu East Africa agataliiko nfuufu. Yasinga okutrendinga buli omu amwogerako. Era webabawo promote omugezi muga Katonda mugulu ki alien kyetaaga okukima bookings zigenda kweyongera then nekirala yenga ye amachati gayinza okweyongera because amanya agali mu kujja alien skin ganjawulomu wadde temugalaba. Kati alina kwekontrolinga kutegeera nti abantu abo bamwagalira tebamulekeredde agenda kukola atya. Kyekyo kyenkugambye ku alien skin olunaku olw'enkya ajja then ne ajo wa Boniface ajja agimwezira. Kati tugenda kubeera kwaiko tugenda kubeera Makindi then ne Doni Nassa enkya at industry ngeri mu mawulire Bajita Mukedde Fama Embuti kizedakika 16 zeto de kusaza fe 12 ez'okumakya. It's a Sunday ennaku zomwe ziri 24 wetusinzira okubanga tukwasaganya bwetu tyo. It's a Sunday ennaku zomwe ziri 24 Bajita Mbuti kizi edakika za fezizo chari wange ziri mmeka 16 zeto de 12 ez'akawunge. This is our last hour on the biggest countdown show mu ggwanga Uganda. Njagala kusoka kubanga kugamba happy belated birthday Mama Speaker Anite Anet Among. Uganda has blessings to have you as our speaker. Mukama Katonda kwete osinga okubanga oyagala era njagala kuyisa ndoboozi lyange ku Mbutikizi okugamba nti mama happy belated birthday. By the way, tomorrow I'm going to be presenting my birthday gift to the speaker of the Republic of Uganda. Y'omu ku bantu basinga okubanga bataasa ensi eno kati bw'ompulira nga mujubisa bwetyo kyali wange obirekanga n'ogamba Simon bireke bwotyo obikole bwotyo. Mama njagala kugamba nti from Simon Munene omukibuga happy belated birthday. May you see this world change. Mama, may you blow more candles. Mbutikizi tugamba bwetyo. John Black omulide bulungi kyali wange. John Black omulide bulungi mu ku bantu abali week of late. Kubaka na kayimba ke bayita namala kakola bulungi nnyo. Nesimanyi John Black kye kyamugano kubanga ayina resilience erije yatekangamu wali. John Black abadde n'ennyimba kumpi nga 2 omwaka guno. Yayina kayimba kano ne pia kano. Johnny Black endonge nekubye kati atayina kalike envo kuba kebayita namala kakubidde ddala. Generation yeno mwaka guno mulimu abantu babiri abeetaagamu kibooko nga muga Katonda mugulu badde ne tunes ennungi nga yoba zitaddemu muganda nga amaanyi gano ag'okuvujjirira wallahi singa zikubira ddala. Cowboy omulala badde n'oluyimba nga lwakabi naye nga kyali wange empushi nga ekyali eringa yabapcoming yo. Ukuruwe yakomyeyo nga bayita Dr. Jose Chameleone. At
industry emyezi gibadde ng'ebiri mwezi gumu ng'ebulamu ebbugumu ng'era otegeera nti kakamiri tekali mu ggwanga Uganda naye kamiri wakomyewo mu Kimpowooze namulabye akomyewo ate nga addinganye ne musajja waffe gwe bayita Jebirieza 002 Leon Island Jebirieza ku ssente za Dr. Jose Chameleone eza gundi sho ya ku gundi y'okuserena yagenda ne ssente za Chameleone muganda wange milioni 15 sigwe mulundi ogusooka era Chameleone amusekera waliwo yamuwako kadi n'agenda nagiswapinga omusajja oyo Jebbi era Chameleone lwakomyewo za Jebbi yamutimye ku kisaawe nembalaba nga bantu mukacyayi beekutte bwe bati Wizomanizo abadde asirise Wizomanizo ba Chameleone watabawo abatya loza tava waka Chameleone yakomyewo era kimanyi tolaba nti tuli mu wiiki eno simanyi mbozi ya mwizira mbozi yani mbozi yati kati Chameleone yagenda okubaako eggulire olunaku lw'Emanda abeera ku TI kati buli wa mawulire agenda kubeereyo Chameleone alina okukola yake enjawulo alina okuzalawayo omuntu tutandike wiiki eddako yonna nga tuli ku Dr. Jose Chameleone East Africa's #1 living legend y'omu ku bayimbi abakulu abagenda okunyimbirako ku Christmas mu Zoo festive season Masanale season ey'okubiri wabula ate waliwo ekitambula mu Gondi Swangs Avenue ndoze yasigadde nga booking agent abayimbi bonna eyinza okuba yabatadde waliwo obuzibu obuli mu Swangs Avenue omwezi guno gwokka gwe tuli mu kkuba olukumu mutwe almost abantu nga 5 bali signings in fact waliwo n'abavudde ku Swangs ne badda ewa computer waabwe Steve Jean ye manager Joel bwe yakola atya manager Joel ndoza kakati yakola record label ye na signinga nono omuvubuka Aronex Swangs Avenue erabika erina obuzibu ku bayimbi nabo bonna era kakati ndoza Nwaji ye manager wa Nwaji Katonda mu ggulu simanche kitegeeza ndongo eri Uganda. I am going to talk to them nyongera okubanga ngazalinga facts zonna mbenga nzikubulira esawa ya fende dako eba ya kibuzo ku answer bampita Simon munene mu kibuga musajja mukulu kubaita Boniface Mezaya BF focus aza anjalireko wano asobola okubanga ampanika Boniface Mezaya ampanika mulimu abantu abampanika ku mitimbagano gyabwe nga muli bamaanyi nnyo waliwo gwe bayita Cruise exclusive ogwo gwe gwa Alani Cruise ya bayawukana ne divorce then divorce ogwa divorce baguyita batya celebrity track kakati waliwo gwe bayita Vibe Live. Oh my god emikutu egyo muganda wange gimpanika namwe abandi codinga ne mukozesa amaloboozi gange kyemukola kyakabi nnyo munga Katonda mugulu naye muteekeko nti oyo Simon munene mu kibuga naye ogenda okulaba otrendinga byoyogedde otaddeko kifaananyi nteekaako nange nsobole okweyongera gwomanyi bino gye tubijja. Anyway, esawa ya fene endala tuba tubuuza kibuuzo ku answer ne tusobola okuba nga tweyagala buladi wange ombuuza kikwata ku art industry tombuuza bya bufuzi oyinza okuba tonjagala wano gwambuuza ebyobufuzi embuutikizi webale kuwuliriza okusiba alien skin kibatadde mu level ki wakati tekiwale kimanya lyenzigendo paka yakikutte n'okujja ne kati bamusibye mu kimuleka wa mizinda twe alien skin muga Katonda mugulu okumusiba kwayongedde maanyi alien skin nabadde ntandika wano nenkugamba nti omusajja oyo twagambanga nti alien skin simanyi yagwa alien skin yagwa gwayogera ebigambo ebyo oba n'akawuka ku mutwe omusajja nagambye da alien skin yabadde ku front page y'olupapula olusinga okutunda mu East Africa olwabukedde alien skin ennaku 2 yabadde lead story mu mawulire agasinga ku TV zonna mu East Africa agataliiko nfuufu yasinga okutrendinga buli omu amwogerako era wewabawo promote omugezi muga Katonda mu ggulu alien kyetaaga okukima bookings zigenda kweyongera then nekirala yenga ye amachati gayinza okweyongeramu because amanya agali mu kujjayo alien skin ganjawulomu wadde temugalaba kati alina kwekontrolinga kutegeera nti abantu abo bamwagalira tebamulekeredde agenda kukola atya kyekyo kyenkugambye ku alien skin olunaku olw'enkya ajja then ne ali wa Boniface ajja adi mwezira kati tugenda kubeera kwaiko tugenda kubeera Makindi ne Doni Nassa enkya art industry ngeri mu mawulire Doni Nassa ajja ani ajja anyway kibuzo ku answer yogera nze sina tafasi yonna ade takabulu amanyinga mangi ebyaddala
ema bakutumbuki ema kibuzo ai nikali ina kibuzo bisalino ai nikali atimba kaka akabade kavuge nnyo waita katimbye muso aita buyimba bwabusinga kubo mpankuwe ema kibuzo kyokubiri omuntu ndala Nanda Love akuze wawapite pake oba wenajera Nanda Love wawa wenajera weka wembi Nanda Love nasoka mulaba ne promoter Meronga yagezako kubanga mukwasaganya abaddewo kupeni wa kabinyonyo katonda ndoze mzimu gy'endongo gyamusiimye era tugendera ndoza munaku enkulu y'omu ku bayimbi abagenda okusinga bookings abato kati etaaga okukozesa kuba endongo tewa mukisa gwa kubiri kano ke kaddeke mwateekeddwa okuba ng'akola ki agifunamu ng'agifunamu ewa Jeff ayinza okuba nga yo ng'aliyo lwa peeni ng'aliyo lwa peeni kuba kakati bangambye wa Jeff taliiyo Nanda Love yekayeka omwekwasaganya njagala muteeka ku show yange ya boxing day mbangambye yekwata kenyini era essimu gye bampadde ye nyini yagirina Nanda Love wa Jeff simanyi kikyamujeeyo naye nga Jeff ndoza ayinza obutakkiriza kuta akuteekako amaanyi because Nanda Love nga bw'omulaba Jeff akimanyi nti endongo yeyinza okuba enzibu endongo yeetaaga ng'ekyo ekiwala kye kigiyimba ki Ava Peace wano part of endabikayo bikola kinene nnyo nnyo ku ndongo yo tumusabire Nanda Love naye ng'agirina kinnawolovu alina n'empologoma kiwandiisi kirungi era onooba olaba mugundi mulimba lwabwe oluli olwa 6 kira ndoza kyekimu ku baasinga okukubamu olwo oluyimba Nanda Love bukedde kaliba kiri kitya wangoba naye maama kale endongo gitano okola ebirala naye nga kiri kitya musuza amulabye amaanyi ge yakoze Masaka embalala manya tokkirizanga kugoba nze namusomeramu face by face ne mugamba musuza self tuli baganda bwe lwaki ogaggawala nga tetugaggawala tomuvude omulumba Manager Fab alinyo ku kido kya minister aliwa njagala buuza nauli alojaganda legawo Jeff amanyi g'endongo gakoma kati nga ndaba akazanyi ndaba endongo yagyezisse Jeff nze kaliba enyimba ze bbiri zezikuba olwa Dax Vibe n'olwa Nanda Love Jeff kimanyi okusportinga endongo era omuntu agezaako okumugoba mu ndongo muno kugamba nti amaanyi ga Jeff gakendera oba olina ekikyamu ku mutwe waliwo kye bayita pedigree nti Jeff ne wagamba bugambi nti kino leka nkulage bulazi Ava Peace Nanda Love okugamba obugambi nti Jeff yabamanaginga beye berinnya ng'egenze ku kakadde tolaba nti balina oluyimba lumu awo yali mabega wa Jeff muga Katonda mugulu tebasobola kubanga bakka wansi wa kakadde kati gwa muzala wanti mu ndongo taliimu ziba ntalo zaabwe zonna wabula biri ebyokugamba nti agisalirawo ekyo nange nkikkiriza endongo yakyuka dynamics endongo tekyasobola kusalawo nti kuba hiti okola kino na kino byakyuka from nowhere omwana akuba endongo nolaba ng'etansosa okuba wano oba otyali awo n'agikuba bwati ne bwati manager Roger kye yagamba kiyinza okuba ekituufu Station Mayanja Farida kyongambye enseno mwagala nnyo controversy ndoza naye we yayingirira waawo wabula ate ye kiyinza obutamukolera kuba kati Station Mayanja ku myaka gye omuyimbi yagenda n'akwata ku nywanto kukabba emakka baba tebamusuubira kukola butalotalo bumu era nozandibadde entalo yandibadde n'entalo nga ne bakusaasira ba Juliana Kanyomozi kati ense mulabanga ayiki naye omukazi ono omukulu alwana n'ono omwana omuto kiki kyafa nali ku TV ne ngamba Station Mayanja yeetaaga okufuna advice si buli kimu nti okyogerako
era ne wojja okwogera ku mawulire yogera kiwabadde Canada okomyewo lange show kati buli woyogera boti amasanyazo oba ogongera eno kati kuba station omuntu akulaba n'agamba ne station ajati agenda kukabba ali mu kulwana n'abakagato oba omuwulira nti kagato simu kagato mukozi wange kagato mukozi wange bakaro na ntongo baba kusubira kulwana n'abastation bakusaasira ekibuzo kya Kalibe ekyo nkizeemu. Oh my god embutikizi oyogera nange kenyini kino kinkakatako which is okay. Neka tesawa zino laba taxi vibes endongo za ina zilinga pili satu zikola mwindi kwa kule nokola mwenye baita tabu ngaline hapa peace ne ani amunye mabegere management ya taxi vibes ani kamanda so na mwa taxi vibes kade zikiye mu Uganda mwinde kwa na kwera kumesa ibo endongo eno ebintu ebimu byetaaga ko foundation kati leka nze nkubulire Palaso muyimbi wa kabi naye ate ekigambo kye bagattako Palaso muganda wa Chameleone chimwongera yeri Dax Vibes muganda wa Bobby Wine chimwongera yeri na yecho kitekedwa kwongera yeri waggulu nga n'endongo weeri. I think Dax Vibes has stood test of time n'omulaba agikubye ne vinga akubye ne style ye abajamaika bayimba rough cast ngatandise okubanga bagita rough bichira love something like that omulaba engeri gyali mu kukwasaganya mu ekintu kye n'aka akantu akala nti muganda wa Bobby Wine ako kakungirayo nnyo. Alan Hendrick yabeeranga talina luyimba lw'omanyi nenga Alan Hendrick mutabani wa Bebe Cool kyebayita omusingi era kyovula bantu kakati Dax Vibes kasita kyatandika okwasaganya mujja kyekulira mu mulago mujja mwekulira mu mulago yomu ku bayimbi benina enaku z'omwezi 25 ku Christmas eri muganda wange wa muganda wange muzu abagenda okwanga bajja bakuberaga ekibuzo ku answer ene sawa ya fetiba kibuzo kyo ku answer tekuba kwekwasa kona onobibuza ni ngaze wendi onobibuza bandi mutoro nzaliwo atekedwa okubanga mbikudira mu kombotikizi osobola okunyumira okukira wano kombotikizi okuva ku saa 12 mpaka nyezo okumatya mu kye tuyita Bukidde buti ya biggest breakfast show mu ggwanga Uganda. Leka tusoke tuddeyo ku namba meka osobola nagambye dambayimba abanene kano kakawboy ke bayita Mansuru Semanda agakatonda mu gulu 224 kagwetise kati kaine nyimbe ezimu tonsubira kuzikuba wano ne ku ground zikuba onako regular nabaddeko mu gate ekibuli eyo nga bayimba akamanyi kaliwo ekimala but of course waliwo kawboy yetago okwetegereza when we say producer of the year 224 yono mvubuka gwe bayita Best boy yakubye kiyimba ekyo kyenjagala ennyo ekyana ekyakinemesa nakyakalanga ne taata wa Kyentebe. Best boy yakoledde Bitus akayimba Kenerema. Best boy yakola kayimba ka Karona Ntongo ye yakoza kayimba X ka Jasmine yakoza kayimba ani Jostede era best boy yakoza kayimba katale yandikanda kenda bane Dr. Brain akagezako kubanga kabakomyawo ayina nyimba za Spice kumpi zonna za Mansuru Semanda mwaka guno muganda wange yazirina kitegeza nti 224 akatiba kendongo mu ggwanga Uganda best boy yakaina kana kayimba bakayita kunya ye yakakoze kazanya ku namba 2 mu countdown esingo munene mu ggwanga Uganda bampita sayima munene omukibula wo mukibuga osobola okunyumira okukira wano okuva 12 mpaka saa zigenda zibanya ezokumacha babuza ko ne bagamba mugamba mutya agamba ati musajja wange Big Eye Star Boss saba yimbi principal yajimuwade mikono juu. Oh my God, cricket over musanvu December Big Eye. Oh my God, eyo je tugenda okubeera oba tukola tutya ffe tuli wa Big Eye je tugenda okubeera wa musajja wange era ne Mansuru Semanda yagambye semanyi ku kyoto yagenzeeyo ekyoto kya Semanda Mansuru kirimu ki manager Sam Mukasa njagala kujjako ku kyoto kya Sam nalabye Karona Ntongo yagenzeeyo ku kyoto kusaba mikisa gya show
Amotyo Mbalanguzi myaka 25 yagenzeyo kukime mikisa gya show. Big Eye yagenzeyo ku Kyoto. Big Eye twango tugende ku Kyoto kirabika kye kirina akatiba akaleeta abantu. Kasensero Gold